الحمد لله وبه نستعين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وبعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. asinzibwa mutufu okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe akyatulese mu nsi nga tuli balamu, tumusaba ebbanga lyonna okusaasa n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ku bonna abanaamugoberera kutuusa Allah waffe lwalijjawo ensi ye. Balamira kutya Allah subhanahu wa ta'ala, eyo nno yendagaano ffenna gye tusooka okwesibirira ey'okutegeera Allah waffe yatutonda. Tuzzaako okusalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyajja n'obusiraamu bwe tulimu n'abusomesa ebinene mu bwo n'ebitono mu bwo, n'abutulekera nga buli awdahi min ashamsi, nga bweyolefu kusinga n'enjuba. Olwaleero okwawukanako n'omusomo gwaffe gwe tutambulyako bulijjo biidhini ta'ala, tuli mu nnaku 10 ez'omwezi ogwa Dhulhijja. Omwezi ogwo omwezi ogw'12 egimu ku myezo egy'emizizo. Omwezi ogwo gulimu ibadaatu nyingi ez'okukola era nga gulimu ekiro ekya yaumul arafa. Allah subhanahu wa ta'ala musoiti wa fajiri yagamba nti wal fajr walayalin ashirin. Mulezi waffe layiri mambya oba okukyakwa obudde ekyokubiri n'alayira ennaku 10. Bukuba okulayira kuvuddemu Allah waffe subhanahu wa ta'ala, tuteeka okwetegereza n'okutunuulira lwaki Allah alayidde ebintu ebibiri. Kiro bantu balabanga ekyangu ekiri awo, budde ne bukya ne buziba ne bukya ne buziba ne bukya ne buziba, naye amazima okukyakwa obudde mwalimu akabonero kanene eri omuntu abalina amagezi. Kibula mu statement emu Allah yagamba nti inna fi khalqi samawati wal ardi, okukyukakyuka kweggulu lye mulaba n'ensi eno, manyanga okutondebwa kweggulu n'ensi, wa ikhtilaafi layli wa nahal, n'okukyukakyuka kw'ekiro n'emisana, la aya, mulimu akabonero akeekwese li ulil albab, eri abantu abalina amagezi oba abantu abalowooza ku Allah wa subhanahu wa ta'ala. Nti obudde okukya ne buziba oba oyongeddeko olunaku olulala ku buwangaazi bwo, era ogwo omwezi guba mulala mu buwangaazi bwo, n'ogwo omwaka guba mulala mu buwangaazi bwo, eyo wiiki ebeera ndala mu buwangaazi bwo. Kati fajiri eyo nebeera esala emambya obudde ne bukya, gulaba ng'ebya bulijjo obudde bukedde, naye olwegenda okuddamu okusala nga togenda kuddamu kulabwako ku nsi kuno ila qiyamu saa. Allah kwe kuba n'abalayira nti wal fajr, balayirira emmambya yekikeesa obudde, si kye kyokka, mbalayirira ennaku 10 yali alayira ennaku ez'omwezi ogwa Dhulhijja. Ennaku zino 10 ziyina enkizo nnene mu nnaku endala, era nga bw'owulira emyezi bwe giyina enkizo mu myezi egy'enjawulo. Mwezi gwa Ramadan gwafuna enkizo mu myezi emirala, olunaku lw'ejjuma ne lufuna enkizo mu nnaku za wiiki, olunaku lwa Arafa ne lufuna enkizo mu nnaku eziri mu mwaka. Ennaku zino 10 ne zifuna enkizo mu nnaku zonna z'omanyi, kubanga nannyini ggulu yagamba nti walayalin ashirin, mbalayirira ennaku 10 ez'omwezi ogwa Dhulhijja. Kati ennaku ezo 10 ebizirimu ebyokukoleramu bingi, era sallallahu alaihi wasallam yavaayo nga ali openly n'abagamba nti omulimu gwonna omusiraamu gwakola mu nnaku zino 10
gwagalwa nnyo mu maaso ga Allah ekitagambika. Awo n'atabakomeka ku mulimo, n'atabagamba nti mugende muzimbe masijidi, mugende Makka, mugende musaale, mugende musiibe, musaddaake. Balaga nti omulimo gwokolera mu nnaku zino 10 Allah agwagala nnyo. Kaakati bwe gubanga omulimu ogukolebwa mu nnaku zino gwagalwa nnyo, nenjagala tulabe ebigambo bya musajja mukulu ayitibwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ayina emirimu 3 gye tubbirako. Emirimu giri 4 gye njagala nange kkubiremu tooki katono nnyo. Oba oli awo bw'oba olina obusobozi ku gyo gikole, ojja kufuna empeereza zitagambika. N'oyesobodde okukola egitali gino gye ngenda okukugamba, nawe ojja kufuna empeereza zitagambika. Nezo njagadde kugirayo gineena. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu gye yakoonako n'alaga nti emirimu egyo abantu bagitunuulira batyo fa n'emirimu egyo gyalimu ebyekwese munda bikulu. Yagamba nti arbaatun, ensonga ziri nnya ziri mu nsi, dhahiruhunna fadilun, bw'ozza bakungulu nnungi, ne wa batinuhunna faridun, munda muzo mwalimu ekyokuyiga, mwalimu etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ziri nnya oba emirimu giri 4 egikolebwa, abantu bagira bakungulu mirungi nnyo era bagyagala, naye munda mugyo mwalimu etteeka eddene Allah lyasinga okwagala. Yagamba nti mukhalatatu salihin fadil, okwetegereza baani b'owangaala nabo oba okuwangaala n'abantu nga balungi kirungi, ne wal ibtidaa'i bihim, okukola abantu abo bye bakola n'obafaanana, Allah kyasinga okunyumirwa. Mu nnaku zino 10 kyenjagala nkusomeseyo katono kuva nale. Genda onoonyereze empola weetegereze baani mikwano gyo era baani b'owangaala nabo. Enkya singa ofuna ekizibu kyonna, abantu abo bagenda kuyamba ki maaso ga Allah, abantu abo bagenda kutaasa ki mu buwangaazi bwo. Mpangaala kyova olaba aya emu yajja mu sura eyitibwa Fussilat, gemba seerabidde. Allah nga amaze okulamula abantu b'omujjana bali mu jjana, n'abantu b'omu muliro nga bali mu muliro. Si Fussilat, tekwa kubanga essuula eyo eyinza okubeera Fatiri, kuba yeri mabega wa Yasin oba mu maaso ga Yasin, ku bibiri kuliko ekimu. Kati Allah nyumya agamba Safat oba Fatiri, eyo aya ezisembayo 6. Allah amaze okulamula abantu b'omu jjana bali mu jjana, n'abantu b'omu muliro bali mu muliro. Omuddu ali mu jjana agenda kugamba nti inna kaana li qarin, Allah wange mu nsi nayina mukwano gwange, ne mukwano gwange oyo ng'alabika nti ali mu bantu aboogera amazima, yeeyisa bulungi, awangaala bulungi. Allah wange omuntu oyo ali luddawa? Bw'oneebuuza ekibuuzo ekyo ng'oli mu jjana, alaga nti fattalaa, ngenda mumulengeza, ngenda mumulaga waali. Wara'aahu, anaagenda omulaba ng'omuddu oyo waali si walungi, ali mu muliro. Allah asembeze omuddu oyo kumpi n'omuddu ono. Omuddu amubuuze, twabeeranga fembi ng'ondabikira ng'ayogera amazima, ng'ondabikira ng'eyeeyisa obulungi, eno gy'oli by'oli okolerera? Ng'omuddu oyo ne bw'alaaja ndi bw'akola ki, ajjukidde amaze okutegeera nti bwe baayawukananga ne muddu ono omulungi, ayina guruupu ye, ayina abantu be gye yabeeranga abantu ababi. Mu mwezi guno gwa Dhulhijja genda okuba ettooki bulungi nnyo, weenoonye baani b'owangaala nabo. Bwe babanga abantu abo balungi, abantu abo abalungi bye bakola obikola. Allah kujjana bw'aba mukwano gwo mwaziinyi,
era nga ku masjidi omanyi okubuuza nti Bilali aliwo nti mubuuze Sula. Ekitegeeza Sula amanyi bulungi omwazinyi entambula ze era mukwano gwe, naye ng'essola bwetuuse omwazinyi kataliiwo Sula osobola okwazina. Ofaanana omwazinyi kyali mufunemu ku nsi nekuna kula enkomero mufunemu. Fe abamu tufunye ebizibu bingi oba n'okugezesebwa nga tulina mikwano gyaffe nga bagagga, abamu nga bavubuka renji ya myaka gyaffe, abamu nga basajja bakulu nga mikwano gyaffe, era ng'omuddu wakulagira ddala nti sheekhe wootali mba nyina kyemminsinga, era nga yandyagadde mutambuleko naye mugagga gwe nkubuuza, oli okutta zakatul maal ya miliyoni 2 oba 15 oba bukadde 9 n'obuwa mukwano gwoyo goyita sheekhe, oba n'obuwa mukwano gwe yagenda akola akufaanana embugagga, naye nkyakusabireke wa Allah, oba mukwano gwammwe gwakulya ennyama ya mbuzi nakusekerawo okomaawo. Mbaka yaga nti mithlu jalisu suui wa jalisu salih, ekifaananyi ky'omuntu awangala n'abantu nga babi yeefaananyirizako omuntu atuulawo bookya amagaali. Bwe baba tebookyezza ngoye ze, kale afuna olusu oluva mu magaali kubanga waabadde. N'ekifaananyi ky'omuntu awangala n'abantu nga balungi yeefaananyiriza omuntu abeera we batunda pafyumu oba kalifuuwa. Bw'aba talina ssente zigula pafyumu we, kale avaawo awunya akawoowo k'omusajja ono atunda pafyumu, kubanga bw'aba alina baaguza n'atesitinga naawe ofunirako chance eyo. Olaba bw'oliddemu. Kati munaku zino 10 zetulimu, genda onoonye bulungi weetegereze omuntu ono gwendi naye anjagalako ki, omuntu ono mmufunamu ki, omuntu ono annyongerako ki, kubanga zino ennaku zetulimu zakufuna mpeera. Bonaaba naye mukwano gwo nga mulungi, empeera zogenda omumufunamu mu nnaku zino 10 nnyingi okusinga zotamufuna mu nnaku ziri. Bonaaba naye mukwano gwo nga mubi mu nnaku zino ogenda mufunamu emisango mingi okusinga emisango gyotamufunamu mu nnaku ziri. Mbalagirira ebintu ebina. Umaru bwe yagamba nti mukundabika birungi naye munda mwalimu etteeka eryekwese. Okuva na leero mu nnaku zino 10 bweyagala okufuna empeera ezijjudde zitagambika, genda okuba ettooki mu mikwano. Mikwano gyo gikuyamba kugikwongerako ki? Ng'oggyeko gwe bayiirawo omubiri, bo bakuyiirawo omubiri ki? Era bw'ogattagatta by'obafunyeemu naawe bye bakufunyeemu, ani asinga? Bw'olaba nga by'ofunye mu bantu abo bye bingi, beerayo. Bw'olaba bafunamu ggwe, kola ekisoboka obaveeko. Bose mikwano gyo. Omuganda yagamba leka kubeera nga nswera ejja ku kyokulya n'eryako naye ng'ekyokubiri ezze kuvunza. Leka kubeera na mukwano gwo ng'anoonya kukaddiya naye kuyisaawo bintu bye, naye nga ggwe bw'obeera mu kanyigo tabaawo, oyo si mukwano gwo. Era mu zino ennaku 10 mugobere wano. Ekyo kimu. Ekyokubiri, n'agamba Umar ibn Khattab nti qiraatu kitabullah fadil, okusoma Qur'ani kirungi, era abantu abakuulira ng'osoma Qur'ani basanyuka nnyo okubeera wooli, kubanga Qur'ani enyuma era enyuma okuwuliriza. Oba omusomi omulungi anyuma okuwuliriza, era nga bw'olaba omusomi atali mulungi bw'atanyuma nnyo kuwa budde. Kati qiraatu kitabullah, okusoma ekitabo kya Allah kirungi, era buli omu yandyagadde okufaanana n'okunyumyako n'okukubirako ekizampu olwo Qur'ani gy'oyina. Naye etteeka Allah lyasinga okwagala limufunamu empeera ezitagambika, wala amalu bihi, okukolera ku Qur'ani eyo. Ehiya faridu lak, lyetteeka Allah lyasinga okwagalamu. Kati munaku zino 10 lwana nnyo musome Qur'ani, kubanga Qur'ani yajja nga kyekitabo kyammwe ekijjudde amateeka gammwe. Ekyo kimu. Qur'ani yajja nga shafaatu lilmuminin oba shafaa li swahibi, egenda kuwolereza, egenda kutaasa nnyiniyo oyo yagiwa obudde. Qur'ani yajja nga kyakujjanjaba nakyo oba kyakusaasira nakyo abaddu abakkiriza.
rahmatan lakum. Oyina aya gyosoma oba oyina etteeka lyosingana mu Qur'ani nga likujjanjaba omutima, wadde oyina ensonga oli sitaaka okomye, nobaako aya gyogwako, aya nekukkakkanya. ala bidhikirillah tatma'innu alqulub. nga aya eriwa mudde oyinza okubeera mu mbeera yakanyuga obwavu nga bukutta, oyina omulwadde bakubanja renti, oyina bino nojjukira Allah kyagamba nti ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu kassamna bainahum ma'ishatahum fi lhayati dunya warafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. bantu mmwe abali mu nsi mulowooza mmwe mugabanya, mmwe mutematema riziki yange mu bantu, nze Allah wammwe ali waggulu, nze ngabanya, nze ntematema enfuna ya buli kitonde. warafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. abamu mbagaggawaza nnyo ne basitula amadaala, abamu ne mbaleka nga bakakkamu bali wansi balina enfuna nnafu. nga kyenoonya mu ekyo mudde ono afunye asomatuka ekigambo akudaalira ono, naye sente tezibeerera sawa yonna nzikyusa nenziwa ono, naye naakudaalira ono. buli lwosoma aya ngezo noziraba nomanya nti agaba ali mu ggulu. bw'aba ntadde mu kanyigo kano kankagumire, sawa yonna nyinza okukavaamu. olaba aya eyo bwekujjanjabye efuuse illness to your side, ezze kuziba kirwadde kiri na bulumi bw'obadde oguddemu. It's a part of illness. olya ngaekitundu mu bulumi naye ate kitundu mu bijjanjaba. kati Qur'ani nnungi mugisome, mu nnaku zino 10 ate kijja kusukka, ojja kufuna empeera ezitagambika. lumu yatugamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti omuddu bw'asoma ennyukuta emu mu Qur'ani harufan au harufun, nga bw'owulira nti alifun, ba, qaf, dal, sin, naye nga ennyukuta eyo ogisomye eri mu Qur'ani era ofuna empeera 10. tagambye kigambo, wabula agambye harufun embweti kaf ha ya ain sad, nyukuta ziri 5, ofunye empeera 5 mu biseera biri. kati ate muzino ennaku 10 tetumanyi ofunye eki, kubanga omubaka atugambye nti teriiyo mulimo Allah gwasinga kwagala na kunyumirwa nga mulimo ogukolerwa mu nnaku zino 10. kati Umar wakugambye nti qiraatu kitabullah fadilun, okusoma Qur'ani kirungi, ne wal amalu bihi hiya faridun lak, ogikolera kati teka lya Allah. kati soma Qur'ani ate gikolereko, ogenda kufuna ebitagambika mu nnaku zino 10. naye ogimanyi? gwe tokimanyi nti abantu bangi temumanyi kusoma Qur'ani naye nga nalyo zambi? era ogenda okujja mu maaso ga Allah ng'akuvunana butamanya kusoma Qur'ani, nga tonnaba kutunuulira muddu mwenzi, muddu mubbi, muddu mushiriku, muddu ali mu riba, naawe sooka otunuulire obunafu obwo bw'oyina. alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. nina sheekhe wange omu yali anzijjusa aya eyo nanga nti ekitabo ekyali kyogerwako ky'abayudaaya. aya eyo teri mansuukhu mu Qur'ani, teyasiimuulwa. bw'aba Allah era ategeeza ekitabo ky'abayudaaya, kasaawo ntukubiriza abasiraamu basome ekitabo ky'abayudaaya. otukubiriza abaddu okusoma kitabo kiriwo, abaddu abo basibwako ekitabo bakisomanga bwe kiri. ulaika abonna abakisomanga bwe kiri yu'minuna bihi, baba bakikkiriza. genda olwana oyiga okusoma Qur'ani, oli musajja mukulu, toli mwana muto. ennaku zino 10 eza Dhulhijja zireme kuyitako. kale ne bonaaba tosomye yonna, genda obikkule essula eyo gye weekakasa, ne bwe naaba al-Fatiha dinga neeyo buli lunaku mu nnaku zino 10, ojja kufuna empeera ezitagambika. kubanga essula erina aya 7 nga ne basmala ogibaliddeko. basmala bwegenda ku al-Fatiha ebalibwako nti aya yaako, genda oddingana eyo olabe empeera z'olina. bweba ennyukuta emu erimu empeera 10,
kati bwogamba nti bisimillahi rrahmani rrahim genda bali nyukta eziri omwo, alhamdulillahi rabbil alamin bali nyukta eziri omwo, arrahmani rrahim bali nyukta eziri ezo, maliki yaumiddin bali nyukta eziri omwo, mpaka ku kigambo ekigamba nti ghayri lmaghdubi alaihim wala ddalin amin, obali nyukta eziri omwo. naye ekigambo amin kwekiri okukyogera kwa alfatiha kwekiri, amin kyokka alf ena empeera 10, mim ena empeera 10, ya eri wakati ena empeera 10, nun ena empeera 10, ezo nyukuta 5, that is 10 times 5 50. mulimu ki gwogenda okukola gwangu gutuukaawo, kati ate 50 kiteeke ebbali, allah yamanyiza agenda okukubisaamu, kubanga ye muhammadin sallallahu alaihi yakitugambye nakugamba omulimu gwonna gwokolanga mulungi mu nnaku zino 10 allah agwagala nnyo, amakulu akalimu akakulya mu nnaku zino 10 akaaniriza nnyo. kati empeera zo 50 zimukwase kyagenda okukubisaamu tiyakyogera. qiraatu kitabullah fadilun, oleme kubeerawo okulani ngaogiwulira ku banno, ogiwulira ku baana babanno, abaana bo tebagimanyi, mukazi wo tagimanyi, naawe togimanyi. bw'oba omukisa gwe gwakulema nga togimanyi ne madaamu wo tagimanyi, kale mulwane nnyo mugiteeke mu baana ebeere waka, olw'emigaso gyayo emingi egigirimu abamu gye mutamanyi. mugimu ku migaso gy'ekitabo ekyo sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti essula eyitibwa baqara singa esomerwa mu maka g'omusiraamu yenna omu mu mmwe, allah yeekingiriza ebitonde ebibi obutalumbagana makaago okuva ku makya paka lubuziba. suratu baqara ega nti enyumba esomwamu suratu baqara terumba bitonde ebyo. sula eyo gimanyi, oyinza okuwuliranga aya ezo ennyingi negendo ziwa obudde ozisome. ekyo kyakubiri. ekyokusatu nagamba nti ziyaratu lmaridu fadilun, mbalagirira emirimu umar ibunu khatabi radiallahu anhu gyeyasomesa, kati ate mmwe mugikolere mu nnaku zino, so nga tiyagikubiriza gikolera mu nnaku zino mwokka, ye era yagisomesa bulungi bwazo na migaso gyagyo. ne mu nnaku zino 10 kati mbalagirira biki bye mwantaddeko amaaso ennyo. nagamba ziyaratu lmaridu fadilun, okulambula abalwadde kirungi, era bwojja n'olambula munnaddamu amaanyi n'omugumya nomugamba mwana muwala sigwa osoose okulwala siriimu, bw'oba wafuna obuzibu munnoono nakukwasa obulwadde gumiikiriza, eno si yenkomerero. ne bonaaba ovudde mu bulamu obwensi sigwa osoose okufa obulwadde buno. bangi babuyina nga batambula, bangi babuyina bejjanjabe ne baddawo ne batambuza n'emirimu gyabwe emirala. genda olambula omulwadde, oyinza okulambula omulwadde nga abadde abulamu kansolingi okudda engulu atereere, kubanga abaddu bangi balina obulwadde naye nga balina ebirowoozo bibatta bokka. bw'ozze n'omulambula nabugamba sula nalwala, naye abalyaza amaanya ba KCCA banzijako ebintu byange, bwe banzijako ebintu byange ne bantwala ekitalya ne bansiba, nagenda okuvaayo nga bankubye nnyo nalwala omugongo. abaana bange babagoba mu nnyumba, abaana bange tebasoma, obulwadde bunnuma naye n'ebirowoozo bingi. bwakugambye ebigambo ebyo nojja okwata zakatulmaali 2,000,000 oba 1,000,000 nemugamba dde nsaba ogumiikirizo ddeyo okole. olaba omuddu ono bwotegedde ekyama kyolwomulambula ku bulwadde, allah subhanahu wataala bwagenda okukuwa empeera ezitagambika. omuddu bwalwala, omuddu ono abeera kumpi ne allah subhanahu wataala, nga hadisi ya abi huraira gyetulaba ngaomubaka atumiza sallallahu alaihi wasallam naga ku lunaku lw'enkomerero mulezi waffe agenda kujja wali abantu, agenda kwogeraganyako n'abantu. abuuza omuddu namugamba nti fulan, amuddemu nti labbaik, ayitabe nti wanje omulezi wange.
age nti okimanyi naliko mu nsi ng'enjala ennuma nogana okumpa emmere. Omuddu abuuza Allah nti Allah waffe gwe omulezi wa buli kitonde agaba, kijja kitya obe nga ate oli mwetaavu eri emmere eri abantu? Allah si kitegedde. Amugee tomanyi nti waliwo omuddu wange mu nsi yali ayagala kakulya n'otasobola kukamuwa nga ate okayina? Singa waleeta akookulya ku munaku oyo gw'omanyi ate ayina kakulya, wandinsiŋŋaanyeewo era wandibadde nga awadde nze. Olwaleero lwe mbadde ŋŋenda okukusasula empeera y'ekyo. Ayita ogwokubiri, mugee nti fulani ayita linnya, muddu adde mutu labbaika wanje omulezi wange, kimanyi nti ennyonta yannumako n'ejula okunzita nga njayaana nfunaako okunywa n'ogana okandeetera. Omuddu abuuze nti Allah gwe omulezi wa buli kitonde anywesa buli kimu, nga n'enkuba okubula twagisabanga ggwe, Allah nkuwa ekyokunywa? Naga tiwakimanyako nti olwo omuddu wange bw'ati yali mwetaavu ng'ayagala kakunywa just nga mutwalo gwe gumutaasa, n'otasobola kujja muwa kyakunywa. Singa wakireeta nali naye, bwe wandikimuwadde wandibadde nga awadde mu nze. Olwaleero lwe mbadde ŋŋenda okukusasula empeera y'ekyo kye wanywesa. Ayita ogwokusatu nti fulani muddu ate muti labbaik wanje omulezi wange, okimanyi nti nalwala, olwadde ne buntuusa ku kisenge nogana okujja okunnambula okuŋŋumya. Naga nti Allah nga ate buli abalwala tusaba ggwe otujjanjabe, ate gwe nandikulambudde ntya? Naga tiwakimanya nti nyinayo omuddu wange mu nsi yalwala n'atuuka ku kisenge n'ensi n'emutama. Naga nti Allah oba onzitanzita, nali ntudde naye awo. Oba kujja mu kaseera ako we yabeerera mu mbeera obulwadde nga bumumazeeyo n'ojja n'omulambula, wandibadde nga alambudde nze. Olwaleero lwe mbadde ŋŋenda okukusasula empeera y'okulambula omuddu oyo. Man aada maridun, muddu bw'alambula omulwadde, abuzaala akhallah, oba n'alambula mukwano gwe nga jasi ku lwa Allah, mukwano gwe ageze ku lwa Allah, tatutteyo olugambo tanabyanonye, oba jasi genda ku lwa Allah mu okusalaamu. Yaga naadaahu munaadiyani, akoowa olw'abakoowoze babiri nga bava mu ggulu ne bamugamba tibutan wa taaban mamushaka min aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala maze okutemera amakuba gakutwala mu jjana, ng'ekikyagganyo giyingira kufa. Mulambula abalwadde. Umar kwe kukiza n'abagamba nti ziyaratul maridu fadil, kulambula abalwadde kirungi. Ne wattikhadhu alwasiyata minhu, Allah asanyuka nnyo bw'oba ovaayo ku mulwadde oyo oveeyo ng'ofunye essomo nti obulwadde bw'alina teyabusuubula, era siriimu gw'alina teyamunywera mu mazzi, nga naawe bw'oyenda naye bwe yayenda, naye ate ye amuyina ggwe tomuyina. Ofunye essomo nti enkya naawe oyinza okulwala ng'omuddu oyo. Ittikhadhu alwasiya, olina essomo ly'ojjeemu. Kati munaku zino 10 mulwane nnyo mulambule abalwadde. Eyo gy'ova ng'ojja okukola olina amalwaliro kw'oyita, ne bwe zibeera eddakiika 8 zikumala, n'okwata 50,000 n'ozeka ku ddwaliro n'omuwa salaamu n'ojja ku dduuka, kubanga ezo eddakiika 8 osobola ozimala mu jjaamu, era osobola ozimala ku mafuta nga waliwo jjaamu. Hadisi eno giwulire, yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti singa omuntu alambula munne ku budde nga bwakumakya, Allah subhanahu wa ta'ala amusaddaakira, amuyungulira, amuteera bamalayika emitwalo 7. Bamalayika emitwalo 7. Nga bamalayika abo balajanira Allah nti omuddu oyo muwe kyayagala. Kyonna kyosaba Allah kyoyagala, kyowulira nti kyoyayaanira mu mutima gwo, nabo nga bagamba Allah mu budde obwo nti Allah omuddu tuba tukusaba muwe kyayagala. Abo aboogerwako bitonde birala, la ya'suuna Allah, tebanyiiza Allah, ate hum ya'maluun, bo bakola byaba balagidde. Kyabagamba nti mukole kino bakolerawo, ate tebakolangayo kinyiiza Allah. Bakuumibwa, yabakugira, yabatangira, yabeekuumira Allah.
kati bamalayika emitwalo 7 ne bonaaba ozimbye muzikiti mu nsi, ne bonaaba olabiridde bamulekwa, ne bonaaba ogenze Makka, toyinaayo lunaku lwogenda kufuna bantu bawera 7,000, ne bonaaba oliisiza emmere nga basmati mulimu ennyama y'embuzi ng'ogabiddeko n'omutwalo, n'osimbye abantu awo n'obawa ennyama y'embuzi ng'ate eri mu mucere gwa basmati ng'ogabirako n'omutwalo, toyina gy'ogenda kujja bantu 7,000. Era mwabo 7,000 mujja kuba mwagamba kyeraga lwali tatuwadde 10,000. Mwabo bawadde ennyama y'embuzi ajja kugamba lwaki tetademu ennyama y'enkoko. Mwabo bawadde omutwalo ajja kugamba ayagadde kutweragirako lwali tampadde ebbando yonna. Kati akakisa kali wano, Umar kwe kuleetera omulimu n'akugamba nti man aada maridan, muddu yenna bw'alambula omulwadde Allah ng'amuyungulira ng'amuteera ng'amusindikira bamalayika 7,000. Wano mu Uganda, kale mu East Africa, waggwe w'omanyi omuzikiti oguweza 7,000 era ani yaguzimba ng'abaguvaamu bonna Allah amuwa empeera 7,000. Kale yandibadde Gaddafi Mosque kodi Kampala, wali ogenza osinga n'omutwalo ova kusaala mutwalo gw'abantu. Kati kola ekisoboka mu nnaku zino 10 ogende owanise oba omutwalo papula bwe 9 kuba olunaku olumu lwagenze, n'agamba nti ate singa omuddu oyo alambula omulwadde nga budde bwa kawungeezi adde ava ku mirimu, ekyo n'akikola olw'eggulo. Kati Allah amusindikira bamalayika 7,000 ne babeera ku kintu kyayagala nga kyebagamba Allah okutuusa obudde lwe bukya. Bw'akikola obudde nga bwakumakya era ng'amuwa 7,000, ekyo bakikola okutuusa enjuba lwegolooba, kwe kugwa kw'enjuba. Bwe kiba kyakulemye mu majja wadde opapa kujja kugulawo kiduuka, kati kikole mu kuddayo eddakiika 5 ogabeere mu ddwaliro lyonna erikuliraanye ng'ogenze muwa ku salaamu nakukwata mutwalo guteekawo, naye ng'ekyama ekyekwesa emabega oyagala bw'ovaawo ogambe Allah nti Allah obwavu bunzita ennaku zino, nyina poloti nagisasulako ne Allah wange poloti eyo ebulwako $8,000,000 Allah bagenda kunziba, badde nsaba omalira ensonga eyo. Bamalayika bano 7,000 bonna nga bagamba Allah ensonga y'omuddu egamba, poloti bamubanja. Gwokyogedde eddakiika emu n'okivaako, bo ne bakibeerako okuva obudde bwogeze mu ddwaliro mpaka ne bukya. Bw'okyogedde ku makyango gyaggwe n'okivaako, bo ne bakibeerako mpaka enjuba lwe naagwa. Ekyo ogenda kukijjawo mwene ensi. Mbalagirira emirimu egyandibadde egy'enkizo ennyo naddala mu nnaku zino 10. Mu kulambula omulwadde mwalimu okumwerabiza obulumi, nojja awali omulwadde ng'alina ssente nawe olina ssente, ne mukazi we n'avaawo n'abaleka abo. Mulwadde n'akugamba nti Haji naawe ozze, buno bwe bulamu bukyukakyuka. Nina mukwano gwange Allah yamujjulula, yali mugagga nnyo kitagambika, naye ng'ate mukwano gwange nnyo era ng'ayagala nnyo mubeesebese nga tunyumya, bamuyitanga Kisempala eri bwembalalaawo. Yali musajja mugagga era ng'abantu beewuunya ekitugatta nga kimwewuunyisa, ndi musimuwalimu ate ye mugagga. N'ebbanga lyamala ku bitanda byonna nga yenze omuntu amubeesaawo, maze mukuba olwali n'anyumirwa. Allah yamujjulula. Naye mu bintu byennyumizanga nga tutudde byaffe tunyumya, yaŋŋamba nti Musa, ensi si nnungi, tumenya naye si nnungi, naga gavumenti eno ng'ejja mu buyinza naye n'ennyumba zange 2 ekaseese bawamba mpambe, bwe nnyingira erugazi nenkola senza ne ziwera ne bansiba ne banzijako emaali yange, nennyingira eryantonde ne malira embalala. Allah nannyamba obugagga ne bukomawo, bizime n'embizimba. Naye byonna nga bw'olaba mbikuŋŋaanyiza ebbanga ly'owulira, obulwadde mbumazeeko emyaka 3, ŋŋenda kumaliriza mbirekedde baana, bulijjo mmenyekera ki? Ng'ekigambo ekyakiŋŋamba nnyo nga nti Haji ofunye akakisa nti Allah akulwazizza, beera ku Allah, Allah ajja kuwejjana. Era n'afuna akatabo ka dhikaari
keyabeeranga keza sabah neza masaa kirungi yali amanya okusomamu allah kuyamujululira nga munywevu saba allah amwejjana kati olaba nti okulambula omulwadde akyuka ebirowoozo ebbanga litwamalanga eryo nga talowooza kubiri nga tukuba lwali mubuzaabuza tunyumya bule nebuziba genda olambule omulwadde kabanga ko n'amalaako ng'omulambudde ng'omwerabiza obulumi buli mbaka atugambye nti allah subhanahu wataala abeera atuddaawo kati ate munaku zino 10 kisukka nnyo yekamba buuze bw'oba oyina omuntu gw'ogenda okugulira essimu ya mitwalo 8 ng'akuli bubi naye ng'ate omuntu gw'ogenda okugigulya si maamawo si mugandawo wabula muwala wamwendako n'omusuubiza essimu era akuli bubi lwaki tokutteja emitwalo 8 n'ogigabanyamu emitwalo 4 n'olambula buli lunaku omulwadde omu ng'ogaba 4 ennaku zino 9 n'okuba akajja akatagambika n'obaako kyolaajanira allah bwe kiba kiganye kale kozesa 12,000 mu nnaku ezisigadde zino 9 nga buli woogenda awali omulwadde olekawo 12,000 osabe ensongayo olwakawaayiro kali emitwalo 7 gy'abamalayika okwogererewa allah umaru n'abagamba nti ziyaratu lmaridu fadil kulambula abalwadde kirungi ne wattikhadhu lwasiyata minhu hiya faridu lak okuvaayo ku mulwadde oyo ng'ofunye essomo tinki oyinza okulwala n'ogalamirawo ng'omulwadde oyo lyeteeka lya allah ekyokuna ziyaratu lqubul fadilun omaru agamba okulambula abafu oba okuziika abafudde kirungi wal istidaadu lilmauti okwebuulirira nti enkya bakunaaza ng'omuddo oyimba kuteeka mu ttaka lyetteeka allah yasinga okunyumirwa ab'ebitibwa muziike munaaze musaalire mujja kufunamu ekyokuyiga ekitagambika lumu nombaka yagamba nti kuntu nahaitukum an ziyaratu lqubul nali nziyiza abasiraamu tubaddamu kulambula ntaana thumma fazuluha olwamala nembata nebagamba mulambule abafu fa innaha kubanga buli lwolambula omufu tadhkiratun lil amwat wajjukira nomanya nti saawa yonna bayinza okunteeka mu ttaka nga katolu bwama mugende muziike era mugende munaaze katolu bwama ebbanga lyalwalira mwe baloza nti mwagenda okufiira kati ate akadde mwe yafiiridde nga si muyinnyo omuddu gwe bayitanga sebaana ebiseera mwe yalwalira si mwe yafiira naye ate aba atereddemu akomyewo ate najaafa omwami gwe bayita mukwano mwe yalwalira ennyo so si we yafiira ate bwe yali akomyewo ng'atereddemu engulu ate bunajaafa muganda waffe bmk we yalwalira si we yafiira kuba yabeera muyindi yebbanga naye ate aba akomyewo ng'atereddemu allah n'amujjulula ab'ebitiibwa okulwala si kabonero ka kufa allah asobola okutta ng'ova na mu dduuka kati mugende muziike era mulambule we baziika abafu naye bwobanga ogenza okuziika funa essomo nti enkya bayinza okukunaaza ng'omuntu oyo mu nnaku zino 10 nga mwagala tufune empeera ezitagambika oba maama wamugalamiza oba nkoowa walirimbo oba wa fisa yakadde genda tolira abafu abusalaamu ofuna empeera ezitagambika obaga nti assalaamu alaikum ya ahlu diyal emirembe gibeere kummwe abange mmwe bannanyini mayumba ag'owansi min almuslimina walmuminin basiramu abali awo n'abakkiriza abebasaawo wa ana bikum insha allah lahiqun nkakasa nti nange essaawa yonna tubeegattako kwati kuba wegendere ekyo kyoyogedde okkiriza nti essaawa yonna bagenda kujjamu engoye bakuteeka awo oba bakutawo mmwe mukyalo nebbanga lyomala nga nawe ogenda kuyingira ettaka olaba okijjukidde mu birowoozo byo ne kijja mu kulambula abafu tujjukiramu ebintu bingi mwe abalina amalala mu ssente ng'amagezi gakugoba emotoka y'empya keyazze wamaze Kampala kewayingidde amaka gensi ewedde kewatikkudde konteina wawedde wamaze
gwolooza byawedde abadde akuwalanake mwamusse olooza ensolo gimaze. muganda wange buno obulamu bwemulaba tulimu kiri atabaala naye yasigadde ewaka kimutaabizaayo nekimukwata. olwaleero naafa siriimu gwe noofa pressure ate omuddu asobola okufa nga mugagga tayina na bulwadde. kati omala abakubiriza nti mugende mulambula abafu oba mugende muziike naye mufune essomo mu bafu tekyo oyinza okugalamirawo ng'omuntu oyo. mu nnaku zino 10 zetulimu bw'oba oyagala kuyoola empeera ezitagambika ekyo tokibuusa nakyo maaso. byebigabo bya musajja mukulu ayitibwa Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu, yali khalifa w'omubaka owokubiri yadda bigere bya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. yatemulwa omusajja ayitibwa Abu Lu'lu Majusi namujja mu bulamu bw'ensi namutta, naye yali musajja musomesa ate omusajja omulungi. mu mirimu gy'osobola okwongerako emirala nga tuvudde mu bigabo bya sahaba w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Umar, beera nnyo ku adhikaari, funayo ekigambo kyokiremereko nnyo kiga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. buli lwoleeta ekigambo ekyo nnyo oba n'okiremerako nnyo, mbaka yatugamba nti ekigambo ekyo kikola amaloboozi g'enjuki mu bbanga awo. mulezi waffe ku arishi gyali n'abuuza enjuki ezo zaagala ki? bamalaka nebamuga nti waliwo omuddu we agambye ti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. allah n'ababuuza nti omuddu oyo akyogedde ye ayagala ki? mbaka nakuwa amagezi nti gamba allah nti rabbi ghfirli warahamni warzuqni, mulezi waffe nsaba kunzijako buli zambi, nsaba onsaasire ndi muntu, mulezi wange nsaba kungabirira. allah nawa oda nti byonna byasabye mbimuwadde. munaku zino 10 kibeereko kebabeere baganda baffe abagenze mu hijja. ekigambo ekyo kikulu nnyo. ogalamiddemu emuna, muli Muzdalifa, bina woyimiridde wetololwa Kaaba, kigambo ekyo mukikozese nnyo, kigambo kizito ekitagambika. waliwo ekigambo ekyokubiri ekigamba nti la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. kigambo ekyo kizito nnyo ekitagambika, kiriko n'ebigambo bingi ebitagambika. kigambo ekyokusatu kiga nti astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi. astaghfirullahi alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wa atubu ilayhi. kumanya ekigambo ekyo kinene kyekyajja mu aya ey'omwenda esange mu sura eyitibwa Nuuhu nga allah subhanahu wa ta'ala alagira nabbi waffe Yunusu ekigambo ky'okukozesa. bwe yakikozesa allah n'amuwa ebyengera ebitagambika. no si nabbi Yunusu. ekigambo ekyo kyajja mu Qur'ani nga allah akiragirira mu sura eyitibwa Nuuhu aya ey'omwenda, n'alaga nti ekigambo ekyo bw'okireeta allah aleeta asunulula enkuba, allah aleeta ssente, allah takuwa ezzadde nga ddungi olw'ekigambo ekyo. mukikozese al istighfar. omulimu gwenyinza okukuwamula mu nnaku zino 10 qiyamu layil, kugoloka ekiro, wannaasu niyamu, naddala ng'abantu beebase olwo bategeeza thuluthai layal, kimu kyakusatu ekyekiro, kuva ku ssaawa 9 paka obudde obukeera awo. muyimirire ekiro mu nnaku zino 10 oteekeyo ensonga zo. wa min allayli fasjud lahu wasabbihihu laylan tawila inna haula yuhibbuna alajila wa yadharuna waraahum yawman thaqila. lumu yagamba nti ya ayuha muzammil qum illayla illa qalila, golokako ekiro wadde kaseera katono. oyo akulagirira allah musoita omuzammiru. lumu yagamba nti inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adina min thuluthayi llayli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru allayla
والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليه فاقرأوا ما تيسر من القرآن مقولوا كيشلو لمن يقول لو تعلموا ما أخفي لكم singa mwali mumanyi binabakwekerawo obudde nga bukya temwandibase budde kukya mwayimu nagamba tatajafa junubuhum ani lmadaji'i bajjulula bagagambula bakyusa mbirizi zaabwe ne bazijja ku mifaliso egigonda nga bagenze kuntendereza olaba bwakunyumyako kati omulimu ogwo mukulu nnyo nagwo mugwekwateko olw'ensonga omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti alaikum biqiyamu llail basiraamu bannange mbalamira musaleke nnyo ekiro fa innahu da'abu salihin abalongoofu bonna abatukulembera kyekyali ekigaali kyabwe yali enkola yaabwe wamunjatu min annar ayagala okuwona omuliro salako ekiro ogwo mulimu nagwo ngubawadde mulimu ogusembayo olw'obudde assawumu musiibe asobola okusiibasiiba kuba nange ogwo mulimu ogwo mubaka agwagala nnyo sallallahu alaihi wasallam wadde ate kyewuunyisa mu uganda baseeka abasinga bonna gwe mulimu gubagamba abaddu ng'ogwetteeka mu nnaku zino 10 si gwa tteeka wabula gujjira mirimu emirungi egyagalwa mu nnaku zino 10 so togugamba baddu nti tteeka okusiba ennaku zino 10 asobodde asiibe asobodde asome kulaani asobodde saala ekiro asobodde genda ku adhikaari asobodde lambula abalwadde asobodde lambula entaana asobodde kola ki asobodde kola ki naye ogusembayo gwe mbagamba asobola siiba lwaki okusiiba kwajjako ekigambo ekigamba nti assaim inda al iftitari da'watu mustajaba eyasiibye mu kaseera k'okusiibulukuka kyagamba Allah kyamuwa olaba ate bwokyogeredde mu nnaku ez'ekitiibwa assaim inda al iftitari da'watu almustajaba eyasiibye mu kaseera k'okusiibulukuka kyagamba Allah kyanukula bwe tuba tuli mu nnaku ezisinga okuba ez'ekitiibwa ezo zaalayira mu sura eyitibwa fajiri n'atugamba nti wal fajiri mbalayirira amakya g'obudde ayogera emmambi eyo laga nti walayali na ashiri mbalayirira ennaku 10 katulabanga ate okusaba kwokutadde mu nnaku zaalayidde ezirimu akenkizo genda ozisiibe oba siiba muzo obeeko ensonga zogamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah jakwan enamba yange bulijjo muginsaba abamu eri 0702 001306 ojja mu inbox yange kyoba totegedde oba hadisi oba aya nombuuza oba nonyonyola nesobola okubaako kyetutereeza abatuyambako omukutu gwaffe guli gwe mumanyi gw'abantu 10